banji kumwe mwawulidde dda amawulire naye ndi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Segirinya. Muhammad Segirinya obingi bakumanya nka Mr. Update yabanza kubikwa nyina nuko makuru gokufa kwe kutandika kujanjara. Mother called me and told me your friend has died. Segirinya obulwadde bw'obonna buvudde mukomera umulamirembe. Omunyishenjero Segirinya yagwa mu irwariro lya Rubaga ogwo yafera myaka 37 y'obukuru. Nyanko muntu n'obu yabira takajira omunupu ebigambo yabe mu rugo mukanwa ke bikabiri ebigambo byo kombeka ihanga bikabiri ebigambo byo kurwanira omuntu wa bulijo. He was a freedom fighter. No, nani musamarizinga, we have lost a freedom fighter. Engo ina muganda wali Kampala ngali Kawempe nga bwarwala tukira mu ddwaliro lya Segirinya. So bana Uganda njaga nnyo tugazi obwongo bwaffe tulabe nti omuntu atuvudde mu maaso abadde muntu w'amaanyi. Segirinya eddoboozi ly'ekyebando Segirinya Mr. Update yakozesa amaanyi ag'omuzindaalo okutuusa obubaka eri bannayuganda mu biseera bya COVID n'akuŋŋaanya akawunga bitwali mu biseera bya campaign ng'abantu abawa amawulire agakwata ku campaign nga bwe zaali zitambula. Segirinya really was a very good performer per se because within 1 year he had actually tried to make his constituency a little bit vibrant. Yali talwala yali musajja nga abeera mulamu era nga bw'omusanga mu field nga alumba buli bwasaanye okulumba nga nawetaaga emisinde era wadduka olaba omusajja akyali fit. Ogwo akatandika kwetaba ombi obutegeki okutandika omwaka 2021 kandi aho yafeera yaba ali omunyishenjero omu Parliament 11 ali omunyishenjero wa Kawempe North. Segirinya n'enzarwa ya Masaka omu kyalo kya Butare Kaddugala n'obwabeera alina amakajje omuri Kampala. Enkya ku makya Ssabasatu agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Egyo tunaava nsaawe z'omutuntu ate bamusaalire muzigiti Embogo tunaavaawo tugende mu maka ge ekasanga tijja n'asula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Ejo kumuziika asande ekinakyo yanja okukishoborerawo. Tukimanyi bulungi nti Segirinya abadde musajja Muisiramu era nga assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye naddala nga abaganda be abamu bali mitala w'amayanja nga basinga obungi batuuka ku Lwamukaaga. Famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetutaddemu ekitiibwa. Segirinya ate n'ateganizibwa endwara kwiha ab'omunyishenjero omu mwaka gw'2021. Nga tugamba tewabangawo kwenunula. Tumanyi mu ggwanga Uganda tuba twogera ku opposition bw'ova ku Kyagulanyi odda ku Segirinya abantu be bakimpanze nali simanyi maanyi gange. 2026 Segirinya wendi nnyo. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.